akali abantu. Basibo ne banyabo tubalamusizaako kansule nti muli bulungi eddakiika ziizo mu ssaawa 7 musembe eddakiika ziri 16 tereza essaawa yo agenda wali ku kalenda otereze kenda kuz'omwezi 13 mwezi gwa Januari 2023. Basibo ne banyabo tubalamusizaako era tugamba nti katusule tumwasuze bulungi katusule nti muli bulungi gye mutambulidde n'okukola emirimu yonna yonna eyo. Eddakiika zino ebyemizannyo bye tuleese naye nga twasooseko amawulire bumpimpi n'omukulu atiranga Jime akutuusiza kala tenga eggulire eryabadde mu ggwanga okwetula bitundu ebyenjawulo era tumwerabira nti n'enkya tujja kukoma okuleetera amawulire amalala twetusaako ne brief sawa n'agakuwa mu lulimi Oluganda ate era nga puroguramu y'ebyemizannyo n'etandikira awo amannya n'eddoboozi mpitibwa Musooke Pius nzaakulamisaako n'okwagaliza ebirungi ebisinga byonjagaliza naye byenkwagaliza ate mu abatayagala bannammwe mweddeko mwagale bannammwe kuba n'ensi yakwagalana nokate nga tuzimba eggwanga Uganda amu n'obuyinza obwa Mukama Katonda waffe Yesu Kristo yatulekera ku nsi kuno. Amawulire tulina mangi, tulina empaka munatengeza kyani, tulina amawulire okuva wali mu mpaka eziyitibwa eza fufa drum wali amawulire agaliyo tujja kubuulira tujja kugendako wali ebweru w'eggwanga. Tulina emipiira egy'enjawulo kati gisambibwa omupiira ogutazooka tera nga gwogeza abantu guli wakati wa kirabu ya Manchester ng'esa Manchester City ebagiyita Manchester Derby atandika mwaka ki era nga byafaayo bize bigibeeramu byonna tuzze nabyo. Tulina transfers, tulina amawulire ag'enjawulo gokkalira tugende maaso tukutuusa empaka za big league otegeere biki byabadde mu ggwanga era nga sijja kwonoona biseera nja tandikirako waleeri mu mpaka eza big league. Omupiira gwasambiddwa olunaku lwajjo gwadde nga guliko ebigambo bingi nnyo. Mpiira mingi egyasambiddwa sooka kuwa fixtures eyo ku screen yo kasooke ku fixtures ya results za big league bomala tegeera results za big league niyoke nkutwale ku mupiira ogwasambiddwa gwadde munatengo gw'amaanyi nnyo. So Chomo birthday boy agwendi naye okatira nga tugenda maaso ensonga zino tuzikutuusaako bulungi nnyo agwe basibo ne bannyabo abatulaba nolwo ensonga eyo njagala tufune empaka ezo eza big league empiira egyasambiddwa empaka eza big league bwe tuba tugenda tuvudde awo tugende maaso naye nga okutunuulira n'emipiira emirala. Ajjukira nti bw'ojakatira nga otunuulira ekikopo kya big league tiimu emu yokka yagenze ku bugenyi newangula omupiira yabadde tiimu emu yokka. Bwe mba njogera tiimu emu mba njogera ku Soroti. Imagine Soroti teri muntu yabadde asuubira nti Soroti esobola teekako ekyenjawulo. Omupiira gwasembayo wano Embalala ng'ezeeno Embalambala yamukuba bunate nga goolu zaali 6-0 n'ekyaza kitala waliwo nate nga Soroti omupiira n'ogenda goolu 1-1 kakati yalumbye Luweero okuluma nate nga Luweero omupiira gwagenze okuggwa so nate nga Luweero tebaabitegedde kubanga omupiira gwafuuse muzibu nnyo okakala nga Luweero bagikubye goolu yabaddemu ku bwereere ate nga omupiira gwabadde nate nga mu Luweero naye bati baakimye obubonero obusatu wala nate nga Luweero buli omu yadde takisuubira teri abadde asuubira luyatse omupiira etiimu yokka eyagenze ku bugenyi naye bati yawangulidde omupiira abasigadde bonna abakubiddwa okujjako n'ettiimu ya Boma yasobodde okugenda wali ku poliisi n'ekibanga nate nga amaliri agagoolo zabadde 2-2. Wali kitala banaffe bakubye nate nga Jumani agoolo zabadde 2-1 era ng'omupiira ogwadde mu red card ne penalty zabadde 2. Jumani yabakulembedde mu ddakiika nate nga esooka mpaka mu ddakiika 6 ng'ekyabakulembedde goolo emu ku bwereere Jumani so ne bafuna penalty zabadde 2 ne red card ku side ya Jumani ekyo atira nga kitala wangudde omupiira zabadde 2-1. Banaffe nate nga bakataka bakubye Lugazi goolo zabadde 2-1 ate nga Calvary yabadde waka yakubye Jinja North goolo zabadde 2 ku bwereere. Banaffe aba poliisi ne Boma gwagenze 2-2 ate wali Ndeje University yakubye banafa ba Northern Gateway goolo zabadde 5 ku bwereere ate nga Mbalala City ne Kalokalugi gwagezemu ku bwereere Kyetume goolo zabadde 2 ate nga NEC gwadde goolo emu banafa ba Luweero United bakubiddwa awaka goolo yabaddemu ku bwereere. Tugende ku mpira direct ogwabadde Embalala gwe twasobodde okubeerawo ffenna ogwadde nga kuliko enkuyanja y'abantu. Bw'otunula mu video wengenda okulagaawo olabedde nti abantu babadde bayitirivu nnyo abantu babadde bangi nnyo abasobodde kulaba omupiira ogwo gwagenze okusambibwa nga gulimu ebigambo byadde bingi nnyo nga bw'omanyi nti yabadde Ankole Derby Ankole Derby Mbalala yabadde esoose okuba nti ekyaza Derby eyo buli omu yadde yeesunze okulaba ku mupiira gwe tusuubira okuba nti gwabadde nga guliko okulya n'okombe essuwaani omupiira gwadde muzibu nnyo. Bw'otunatira nga bawagizi baze mbungi nga bw'obatunuulira nga bw'obalaba abawagizi baze nate nga bungi nnyo nekyo nga bw'olaba abasambi nga bagenda sokatira nga bakola mu training kati ttiimu ya Mbalala yabadde nate nga eri waka kisookera ddala nti Ibanda bazze mu bungi ne babasinga n'abawagizi. Omanyi omuntu wanga oli waka n'oli azze n'akusinga n'obuwagizi obungi
kakati omuvubuka ayitibwa Nanjia Wycliffe Mori yabadde mu golo yaabwe ate nga omusaba ayitibwa Musisi Andrew yabadde kubeka namba 2 omuvubuka muyita Magombe amene ate nga Hakimu omuvubuka oyo yakubyawo ka namba 3 Mugweri John Ruby n'omuvubuka ayitibwa Karimo Alamanzani bebakubira ate nga mu center back atembo amene ate Ibrahim amakati gamukeeseza olunaku lwa jjo omuvubuka omulala ayitibwa Edwaka Ronald yadde mwali nnyo omupiira guno omuvubuka ayitibwa Jim Muvure Kisitu omupiira gwe ate nga midfield ne yamuyinze ne bamugyamu omuvubuka ayitibwa Kitegenyi Henry yagenze omusokatira nga ateeba goal gye tugamba nti yabaddeko ebirumira Sadati Insobuga omuvubuka yawelita mu wingi adduka yamukubye n'abona ne match adduko yasamye omupiira gwadde muyitirivu nnyo yakubye Sadati Insobuga okakana ngo omupiira ate nga guganye ne bamugyeyo Shayiri mne ate nga lugumaho yovuka nate nga yatandise nenga leti yalabise olunaku lwa jjo kyali kyamaanyi akwizera yabadde nate nga ali ku bench goalkeeper akiza omuvubuka ayitibwa Medi Cheyune tulina omuvubuka ayitibwa Amuza yabadde ku bench n'omuvubuka ayitibwa Nduga tulina Ivani ne Junju be bavubuka abasotoka tira nga batandikira ku bench akusaide mune atira nga yakalo kalungi basebo ne banyabo naye era nga lineup yafulumizwa yabadde bweti bali Derek Muhindo yabadde mu golo yaabwe abenjogerako bebo bakalo kalungi bola babo abali mu kubuza kubembalala ye yobona tenga kalo kalungi yadde ina Derek Muhindo baina wante Gordon namba 2 Adrico John namba 3 Chibuka Vincent yabadde mu center back ne Ivani Mahate Kauke atenga side ya midfield Kasaga Moses yayita Tiger avuka amanya Ian Capitano n'ovuka ayitibwa Kawawa Junior Samuel bebatase midfield wali maso Ezama Yusufu yadde mwali nnyo mu wingi ne Kalanzinga ni mu wingi endala ate ovuka sido yasemye bwali bwitirivu nnyo yadde natenga ali front abadde ku bench yabadde Wycliffe Kayongo yadde ku bench nnyo Kibumba Idrisa Kasirye abadde ku bench Wako Godfrey abadde ku bench Moses Honest yabadde ku bench waso natenga Rogers mvubuka ono yadde wali nenga yadde mulwadde mbumbu muna mvubuka yitibwa Mbumbu Edward atali mwade ku bench akalimu nate mulindwa ne yabadde ku bench bojakati yangu tunulira abazze ku substitute omuvubuka ayitibwa mvubuka logo bayita Azama Yusufu yajidwa mu kisaawe ne batiranga balese omusamba ayitibwa Mawako Godfrey ate no musambika wa mujeyo ne batiranga balese omusambi ayitibwa Nsubuga yasodo okujja waawo ogenda basatiranga asama mpira ogo atuwera birantu manager ayi muganda wange ayitibwa Iga Ismail coach yabadde nga kwali ku bench akubya akasuti kade kalungi ddala jiga ne family ye bona babaddewo abawagizi badde bazemula bakubanga musajja atenge jarude no mu mbalala tima samire zembala nyingi nnyo badde we balinga buli omu yagala kulaba omutende sodi Ismail Iga chicha jokatiranga teke chenjawulo kompiro gwonna kulwa jjo naye wali ku bench yadde n'ovubuka ayitibwa Katende yadde wali nnyo omugumi Amantini nga timu doctor so Saulo Kiruna nga CEO so nikibatiranga ffenna twabaddewo nga bwetuli bulungi nnyo nja kwebaza abawagizi ababadde banatenga bungi abavudde natenga yibanda nja bebaza binate mwebali nnyo mwebalire ddala kuba musobodde banatenga kujja mu bungi nokati omupiira ogwo mugulaba omupiira guno gwafuyiddwa ba referees bwe bugamba nti baddemu ebirumira bingi nnyo oyo mwana mwana Angela va wali ibanda esimanyi nti bwayagala kola golo ya Siraji Musino wakati engeri gyave yibanda mbadde ensuli yadde alina okukola mulimu ogwali musadde banatenga okukola naye nga finally asobodde okutuuka wali eri nga golo omupiira gwanyweddeyo gwa Siraji golo ate nga yabadde ku line yennyini teyasobodde kubala golo eyo n'abantu golo yagirese tebagibaze ate nga golo yateebeddwa omuvubuka ayitibwa Kitegenyi yasoose okukuba omuvubuka Alvin Kawuke bwe yamukubye enkokola n'amuleka wansi n'atamana n'omupiira n'asanga kipa n'akiipinga omupiira n'ogenda mu katimba omupiira n'ogusooka guyimiririra kikaza badde nga 5 ng'omupiira guyimiridde beemulugunya ku referees kye yakoze ne bagamba bugambi omupiira nedda omupiira omuvubuka asoose kutemula kyewandikoze era nga wadde olina golo gitta n'oteekako free kick ye free kick kyatakoze nanga yageze maaso n'abala omupiira n'abala golo eyo mulakikaza badde 7-5 omupiira gwati gwawedde golo yabaddemu ku bwereere ekyagenze kyabaddemu n'atendoza ebirumira bingi nnyo omupiira ogwo ne bwe jakatira ng'otunuulira twabaddewo n'abakungu ababaddewo abasobodde okulaba omupiira ogwo nyina mukwano gwa natira nga fan big fan wambalala ate naye munnamawulire ayina ebigambo byageze maaso katira nga bench gyolaba yeeyo oyegomba ne kugamba coach Ismail Iga ndozo omulaba ali mu kasuuti
mulaba musajja sajja abadde omupiira guno gwe simulabako nga yambadde bwati, yabadde very smart nga bwomulaba adde smart no, simulabako nga yambadde bwa smart bwe buti nga akubye musonso oyinza okusuubira nti abadde agenda ku mbaga ya manager Ethel nti gyagendako abadde akubye musonso gwadde gwa mulembe nnyo. So omupiira guno gwamulumye nnyo kuba kati bw'ojja kati ng'otunula ku kisaawe tiimu ya passing omupiira gwadde mulungi nnyo ddala, tiimu yagenze maaso ne passing omupiira gwadde mulungi nnyo, tiimu ya passes omupiira gwadde mulungi nnyo bwe gutyo. So ojja katera ng'otunulira omupiira nga wagwadde omulungi bwe gutyo, so olabira ddala nti kyabadde kirungi. Omupiira tunulira omuvubuka ayitibwa omuvubuka ono ani Kawaawa akubye omupiira gwadde mulungi nnyo, man of the match. Bw'ojja katera ng'otunulira omuvubuka kwadde kuliko okuvuganya ku basambi nga bana. Bayiza ojja kutunula tiimu ya Kalongi bonna balabise bulungi, naye bw'ogamba nti ogaba kya man of the match nti olina okunoonya ani gw'okiwa ekya man of the match gwadde nga kijja kubeera kizibu okusalawo wakati w'omuvubuka ayitibwa Adrico John kuba yakubye Sadati Nsoboga teyalabise mu game. Ojja kutunula na Stado Mubaka talina waataatuuse, ojja kutunula Kawuke engeri gyabadde atunamu emipiira, ojja kutunula Wante Godan empiira gyabadde aleeta sayidi eno, ate bw'ovaayo ojja otunule Kawaawa amakati ga mutindo gwe yayolesezza gwadde muyitirivu nnyo. Kawaawa yasambye midfield yabadde mupitirivu. Otunule n'omusambi ayitibwa Kasaga Moses ne yakubye midi yabadde munatinga amuleme nnyo. Otunule sayidi eno omuvubuka ayitibwa Ian yakubye omupiira gwadde mulungi nnyo. Wingi eno Yusufu teyalabise bulungi ne Kalanzi basa ne tebalabise, ate Kasiraji Musindo yalabise ekyadde ekyenjawulo. Kati funa y'amaloboozi aga abakulu bano tulinayo deputy speaker, deputy chairperson, deputy mayor yabadde wali wa Mbalala North yabadde wali nnyo omupiira gwe yagulabye. Yoyo katule eddoboozi lye. Omupiira gukyali mulungi era kati ffe nga abawagizi ba Mbarara City naddala n'ekutwaliza wamu Western Region ttiimu zikyasambye bulungi, naye tusuubira nti tujja kuwangula omupiira nga Mbarara City. Naye tukunga abantu mwena mujje muwagire omupiira. Ndi Mushabe Edison, Deputy Mayor Mbarara City North. Maaso yabadde wali nnyo omupiira yagulabye. Kati katulize coach oyabadde amutudde ebbali bamuyita coach Medi. Coach Medi akuba omupiira mungi gwe tumanyi nga omusajja kapitano aluddemu n'atera nga mupiira. Omusajja ojja kumutunuulira akookinzeko Kazo Excel, akookinzeko ttiimu ate ng'ez'enjawulo. Tuweerabira yali kapiteni ng'angabo ewangula ekikopo ekyamasomero gye tuyita Coca-Cola. Ye kapiteni yekka ava mu Ankole eyali awanguddeko ekikopo kya Coca-Cola, ate nga n'essomero lye neriwangula. Katulire ebigambo bya Medi. Kubadde mulungi olw'okuba nti Dabe bwe badde erina okuba nti buli omu akola ki agakulaga munne kikyali, naye ng'okutwaliza ewamu ttiimu zombi zisambye bulungi era tusuubira nti second half egenda kuba nnungi nnyo. Wayinza okubaawo agoba, wajja kubaawo anaagoba wadde bukyali 0-0 first half, naye tusuubirayo anaagoba. Bwati omukulu munene atera nga Medi bw'omuwulidde tujja kufunako big fan. Omukulu ono munene naye yasobodde okwogera ku mupiira guno ye muganda wange ava side z'Erusenyi, munnamawulire munnange alina rediyo gy'akolako sayidi eyo, naye abadde waali nnyo omupiira yagulabye n'abeeko omu n'ate ebigambo byatubuulira. Omuwagizi oyo katuwulize ebigambo bye. Yenze kijana mano mtuze omupiira gwa Mbarara City wamu n'ettiimu erya Kalongi. Yes, omupiira gutandise bulungi Mbarara City ng'ekyesinga, naye nga Kalongi mu ddakiika zino 25 ezisembyeyo ezze neefunako opportunity zeekosezza 2 awo n'eremererwa, naye nga nsuubira nti Mbarara City we walina home advantage, naye nga Dabe bw'ebeera Dabe esigala Dabe ne Kalongi naye si ttiimu mbi, kubanga tibw'olaba mu kifo ky'okumi we bali ne Mbarara City mu kifo kyakusatu we bali, tulaba nti zino ttiimu zonna zirimu wanting zeetaaga bubonero, naye nga Kalongi ate zino ddakiika ezisembyeyo baalaze nga balimu wanting okwetaaga nnyo okusinga ku Mbarara City. Nti ne defense ya Mbarara City erina engeri gy'etalimu bulungi, ate nga Kalongi midfield mu wingi ne makati awo balina engeri gye baholdinga emipiira. Mostly omuzanyi nga Kalanzi, omuzanyi nga Siraji Musindo bagezaako okucesinga omupiira. Kyensuubira nti ekitundu ekyokubiri kale tweyanzizza nga bwe yagala ekitundu ekyokubiri. Tulina omuwagizi yabadde ayina endeku gye mbadde ndudde munatera nga okulaba abasajja baba n'endeku zaabwe yagidezayininze n'ogidezayininga n'eba nga eriko Mbalala.
omusajja ng'abadde mu amasape nnyo ddala bazze be bawagizi ba Mbarara City. Omanyi ku bawagizi abo babeera bakacyancu nokubaako omuvubuka atera nga lule tutwamuyita akalala kazete samulabyeko bajeradi avuka bana atera nga bamaanyi abawagizi b'amaanyi. Katuuze ebigambo byatugamba omusajja w'endeku ono. Amanyire kitu kibakweta omupiira ku rugo mu Bungereza na Ferguson akajya the 11th player n'abari omuhagizi n'abesengereza mo izire kwagira ningo izire kuri vibe nicyo kitiro murejura cyo kuri umupira gwa Western gutakorana konkanze nzagarka twagarukire nango konkana abesengeza wano izakaceka teka mvibe umuntu amanye ngo wakora ki uize kwagira umupira tuwareta side dish kuza kuriya shomu nankejo mu pavilion ato muhagizi wenyini akasigara heru bakamunga kuzankai mu pavilion ngo munankejo imwe mukaza kwata ba squeeze cyo kinani ingamba abwati bageze maso batutusake eggulire eriyo be bawagiza bo kayingo abawagizi b'omupiira. Twadde tulinawo n'omusajja omukulu abadde waalinywawo twetaaga naye tulire ku bigambo bye. Omuwagizi naye nga mukulu nnyo ate be bakulu abateekamu ssente mu ttiimu eyo n'okuba nti ttiimu omupiira gusobola okusambibwa bulungi. Katubize ku bigambo bye. Ebitu zirimu bato bitu so omupiira y'ingamba guli 50-50 habwokuba sofa gulimu 0-0 so nintera bamuranga bahagizi ngo bagume bije bahagire ttiimu yitu. Bwatyo ndowooza batusizako ebigambo bye obiwulidde bulungi nnyo. Munzikirize bwe natera nga mbagirawo tugendeko wali mu kikopo kiyitibwa Fufa Drum. Fufa Drum z'empaka ezisambibwa abasambi bonna b'enjawulo oba wa region oba wa Nani League oba wa Premier League tutufaayo oba oli wa league ki tuba tutulina buzibu bonna. Empaka ezo zizanyibwa home and away finals. Fufa Drum kakati era nga Langu yagenda okusamba West Nile. Omupiira guno gwasooka bakulu b'enatera ba West Nile babakuba golo zaali 2 ku bwereere. Omuvubuka Twaha n'omuvubuka ayitibwa yali Twaha n'omuvubuka njamujjukira agenda maaso katera nga bakubira golo ey'okubiri. Kakati wano omupiira bajja kuba nti baddingana olunaku lugenda kubeera lwa Sande. So kati Lango yeetaaga golo 3 ku bwereere. Sinakindi okukuba golo 2 ebatwale mu extra bagende mu penalties. N'olwensonga eyo ge mawulire ago agavudde side wali mu Fufa Drum yasijja kwa second leg Lango ajja kukyaza West Nile. Omupiira ogwo ku mandi ajja kubabuulira ebirala bivuddeyo mujja kati mubitegera bulungi nnyo. Mutukize tugende mpaka onatengeza Chani erina kye yagenze nga abavubuka engeri gye bagenze abasambi 23 okusamba omupiira mpaka onatengeza Chani naye nga tulina abasambi 8 abali bagenzeeyo mu mpaka za Chani. Kyetusuubira nti experience ekyo kye bali bayina era kye batuteyo still mu mpaka onatengeza Chani kuteekawo enjawulo n'okuvuganya okw'enjawulo. So neetaaga nkulaga abasambi abo 8 abali bagenzeeko mu mpaka onatengeza Chani abasobodde okulabika ku luno ate bafunye omukisa bazeewo ne bagendayo eri tulenga performance yaabwe bejja okubeera. Kakati wano kyengenda okwatira nga nkulaga era neetaaga omukolo atira nga Ochomu birthday boy agende maaso atuwe ebifaananyi ebyo mbeeko kyenkulaga ku bavubuka abavubuka munatenga 8 abagenze ng'ensobola atira nga mbakumenyeramu bebo munatenga 8 nga bw'obalengera atira nga ku TV yo bebo abajja kuba munatenga betwesibyeko nnyo nyinza okukanjogere bwentyo nti abavubuka bano kuba abaaliyo bwe bamunatenga nti baaliyo ku luno munatenga baweddwa munatenga omukisa omulala okuddamu okubeerayo kyensuubira nti guba mukisa munene nnyo. Kati bw'obanga onoonya abantu abalina experience ne exposure kati tuba tulina otandikira ku baana ate ku baano betujja okatira nga tutandikirako nabo naffe tubeesize tugaye bugambi muteeka munatenga ekyenjawulo kuba twetaaga kuva mu kibinja ku mulundi guno. Jjuka tuvangako mu kibinja era nga ekyokubiri twasembayo okufuna win yali 2-14 guno mulundi gwa 6 nga tugendayo. Kakati bakitegeeza mulundi 5 egisembyeyo performance ezetambula bubi nnyo. Kale basibe ne banyabo abatulaba bala abavubuka bwagala kuba kutematemeramu waneeno nkubuulire embeera engeri gye bazizemu nate nga bayitamu n'engeri gye bakubyemu. Tutandike n'omusambi ayitibwa Milton Kalisa nga omulala wali nnamba emu. Omuvubuka ono eno ejja kuba Chani ye yakusatu kubanga 2-18 omuvubuka nate nga yaliyo 2-20 yaliyo kati 2-22 era bamulonze mwabo ojja kuba omusambi nate omulala wita Moses Waiswa 2-18 omuvubuka oyo yaliyo
so 2022 omuvubuka ayitibwa Nelson Senka atuuka yegumundu jakwa gwa kubiri kuba 2018 yaliyo so 2022 neera nga bamulonze bwa bamusomye gwali omuvubuka ayitibwa Bright Anokani omuvubuka ono 2020 yaliyo so 2022 so neera nga bamulonze omuvubuka ayitibwa Ibrahim Orit 2020 yaliyo kati 2022 asoka tiranga akomyewo na Fiasi Binatenga Lyonzi mvubuka ono 2020 yabaddeyo kati 2022 mwali kati ya goalkeeper ali ku timu eyitibwa Uganda Revenue Authority. Joel Mnate Mutakubwa mvubuka ono yaliyo 2020 so kati 2022 bamusomye n'omusama ayitibwa Abu Karimu Watambala yaliyo Binatenga 2020 so 2022 ne mvubuka Binatenga bamusomye so be bavuka Binatenga abo omunana abatute ababadde mu mpaka Binatenga cyane kati abasigadde kwata Binatenga 23 jako 8 bomazi omanyi okubala ekibalo bulungi nyekyo otegerete abasambi Binatenga abasigadde kiba kitegeeza nti bo bapya mu mpaka Binatenga cyane bwekyo gulire eryo Binatenga erivudde katusubire nti omupiira gujja Katenga tugulawo ennaku z'omwezi genda kubeera 14 omupiira ogwo genda kubeera omupiira ogusooka ogwaffe mu kibinja nga tusamba DRC bakakiwanga emirundi giri ebiri ate banafa ba Uganda kugabe tubangako mu kibinja ekyamanyi twali tuwangudde omupiira gumu tukola draw twavuye nga tulina obubonero bwali buna kyekyamaanyi mu 2014 ekyamanyi twali tukoze 2018 twapafominga bulungi 2020 tetwapafominga bulungi so 2022 tusuubire ki kumicho ne batabanyibe beyatute okatenga basamba omupiira ogo nenga tuwera bene mpaka Binatenga cyane basibo ne banyabo zijja kubanga mpaka za cyane zijidwa kakawuwo Binatenga olwalero mpaka za cyane zijja Katenga zijibwa kakawuwo iranga abatekesi bajja Katenga bagulawo igwanga lya Algeria bajja kabasamba Libya omupiira gwa saa zigenda kubira nyaza akiro ate nga tuwera bino ndako lwencha tulabe Ethiopia ajja kasamba Mozambique gwa saa zigenda kubira 10 ate nga DRC ajja kusamba Uganda Cranes omupiira ujja kwa sawa egera kuberemu eyakawongezi waliro mpiro mulala ogunasembayo ujja kubira Ivory Coast jite Cote d'Ivoire kyekibinja kya Uganda jite Binatenga group Binatenga B kuba group A yeremu Algeria Libya Ethiopia ne Mozambique abo bajja kusoka kusawa oli ajja kusuzanya lero oli asoke kusawa 8 atonda kube kusawa zigenda kubeera emu sawa 10 Ethiopia ne Mozambique wa sawa 10 fe tusambe kusawa emu ate ekibinja kya Fabala ba Cote d'Ivoire ne Senegal basabe zigenda kubeera sawa 4 ezekiro gwe atuliriza na watulaba akumukutu guno ogwa Sky TV group okuzuddapo kuzikuyitiramu group Binatenga A eri Binatenga Ethiopia Algeria Libya Mozambique group B Senegal Ivory Coast DRC Congo ne Uganda ate group C erimu Morocco egulire erivuddeyo bavudde baga nti bagenda batadde baga nti tebagenda kukuba amawulire ago ndowooza tujja katugafuna mulowooza kubanga federation yagambye nti wulimu balina obuzibu balina mu Algeria ng'eggwanga so bayinza okutakubira Algeria mupiira ne bagamba nti ekibinja kino group C balina okivaamu sigalemu Ghana Mozambique ne Sudan naye kasobola tujja kati tukonfaminga mu maaso katono awo Mauritania mu group D Mali Angola ate nga Cameroon Congo Brazzaville ne Niger be bali mu kibinja ekyo kyatiranga embeera bwetyo bweri gwa tulaba ku Sky TV irakali abantu ye TV esangwa ku Makilista Road esangwa mu Mbalala Binatenga City mu kibuga kya Kachebezi etaala yagambe kibuga kikiro Katenga kyakira ddala naffe wetulwa n'okutuusako ebyemizannyo nga Honorable Bakashaba Christopher yateekamu omusimbi gonna alese masine z'enjawulo olanga mwenyirira katugo tokiraba oyo musoko gommanyi gola bulijjo wali eri ono musoko wanjawulo kugamba ndabikira ddala bulungi bankubbyemu amataala agako bulungi kamera zezo za bbeeyi kugamba buli kimu kyonna nga bw'okiraba kiba kya bbeeyi nnyo tujja kwebaza Honorable weebale nnyo obalire ddala okuteeka mu senta taagamba bweba firimu katandika butandisi bweba tate lubimbi twakakabala bwekuba nti ate kutambula bwetubanga tutansa okutambula tunakongojja wabula tusimbudde kale olw'ensonga eyo nti TV eno ejja kutuuka ne mudiro lyawo lyabo gwatana tufuna nga batulala ku free to air batulala ku mikutu egy'enjawulo abo mwebala okutulaba naye nga tugamba naawe atana tulaba ojja tulaba kubanga Christopher Honorable Bakasaba agezako okukola ekisoboka kyonna okulabika nti abantu be mulaba ebifaananyi ebirungi mufuna amawulire ag'enjawulo twalasa amawulire gayitibwa g'ensonga era nga mwana ddera ne ttiimu ye
bagenda maaso okuba nti bakola butaweera okola nti buli kimu kikutuukako bulungi nnyo ddala so okusaa zibeera ssaawa 2 amawulire ago gafuna bulungi ate mbumpimpi wali muli mu Luganda omukulu bina atera nga jimu nagakutuusaako bulungi nnyo kale enteekateeka za TV eno ziri ggulugulu kugamba tukola butaweera tukola buli kimu osobola okufuna ekintu ekirungi ddala. Muganda wange Musooke Pius munkulamusizza kansubire nti oli bulungi Musooke Beatrice Douglas Dola ne Irene kansubire nti muli bulungi mulumbeera nnungi nnyo kansubire twali ade buzibu nabona bonna kakati nga tugeze maaso n'amawulire tugeze ko wali bweru w'eggwanga still era twageze mu Algeria mu Africa katuveemu twambukire ddala tugende wali mu kibuga Manchester. Mu kibuga Manchester wali amawulire agaliyo wali ekyo bayita Manchester Derby. Bwe mba ntegeeza Manchester Derby yuzo butantegeera ekigambo Manchester Derby tuyina ebintu byabita Derby tuyina tukiyita rivalry kale ebintu byanjawulo njagala otegere kitu wali ekyo bayita rivalry kati rivalry Manchester ng'esamba Liverpool ebeera rivalry Manchester ng'esamba Arsenal ebeera rivalry naye nga Manchester ng'esamba Manchester City ebeera Derby tiimu za mu kitundu kyekimu nga bwe twalabye Derby wakati wa kalo kalungi neno nga nti bava mu Ankole region kati nti Tottenham Hotspur ng'esamba Arsenal ebeera Derby Fulham ng'esamba Chelsea ngompira ogujja wakati gwasambiddwa jjo ena ebeera Derby kakati tulina zi Derby nga Newcastle esamba Middlesbrough ebeera Derby Liverpool Everton ebeera Derby kakati kyengenda okwogerako basibo ne banjabo eno bagiyita Derby si rivalry eno bagiyita Derby nti bw'ojja katera ng'otunuulira okuva mu kibuga kino ekyawula ekibuga kya Manchester United kyeyita Greater Manchester ne kilabu yaguno waliwo kilomita ziri 4 mayiro ziri 4 ezibaawula ezaawulamu ekitundu ekyo mayiro zinya mayiro neziba kilometers ziba 6.4 ezibayita mayiro ne mayiro zibayita kilometers ne mayiro ziri 4 ezaawula wali kilabu ya Manchester United ne wali kilabu ya Manchester City nikiwatiranga bwe kitobwe kiri gwatulaba kakati njagala nkugiremu ebisoko obiwulirize uliriza bulungi location y'ekyo ekintu kiyitibwa Greater Manchester kimalengezako okunnyonnyola nti tiimu ze zombi ziyitibwa zi Manchester ono Manchester City ono Manchester United nti first meeting yaabwe be bategeeza first meeting bakitegeeza diro lwe basembayo okuba nti nga olwasooka okwezannya zalina ku mwezi 12 November 1881 so baali ku kisawo kiyitibwa St Mark's West Carton nedda Manchester City yaleetebwa St Mark's wali mu West Gordon ate nga maani yo bagitwa Newton Heath bwetu wali yayitibwa mu biseera ebyo omupiira ogusembyeyo okwezanya ogusembyeyo gwalekenda ku z'omwezi nga 2 October 2022 zali mpaka za Premier League era nga Manchester City yabakuba golo 6-3 nga Man City ebala 6 maani ng'ebala 3 kati omupiira oguddako gujja kwa olunaku lwankya zigenda kwera ssaawa 4:30 ng'omupiira ogwo guliko okulya n'okukomba essuwaani omupiira guno City of the Manchester Stadium kyekisawo ky'abali oba giyite Etihad Stadium ate nga yamaaniyo ebeera Old Trafford kakati uliriza baakezanya emirundi giri 188 Manchester United yesinza okuwangula emirundi emingi giri emirundi 7-7 the most player appearances omuvubuka asinze okulabika mu Derby yaabwe emirundi emingi Ryan Joseph Giggs emipiira giri 36 omuntu asinze okuba goals enyingi amuyita Wayne Macron Tatakayi yakuba goals 11 so kiba kitegeeza nti ojja katera ng'otunuulira wano bwe bali nti Manchester City yawangudde 5-8 bakakola draw empiira 5-3 maaniyo yakuba kuba emirundi giri 5 giri emirundi 7-7 nti kiraabu eno eya Manchester City okukuba kuba goli kyetuta longest victory okuba kuba emirundi ate mingi ne goals enyingi yamukuba 6 yali 1926 Man City ne mukuba 5 ku bwereere 1955 Mani ne kuba Man City goals 5 ku bwereere yali 1994
nti ate wano Man City nemukuba mukaaga emu yali 2-11 ojjukira 2-11 kangu ojjukizire kano modern kano wakana munyiza naye kansubire katikajja munyiza Manchester United yakuba Arsenal golo 8-2 mu season ya 2-11 kati bwe yajjaga emaso bakuba bweti Man City nejja nekuba Man U yamukuba mukaaga abasene bagamba aha mutukubye 8 namwe kaba bakubi mukatutera ni mukaba bateri okakana nga babakubye gozi bale babakuba 8 Man City nejja bakuba mukaaga ala enduru neryoke ekwaya mu kibanda awo nga bobimanyi kakati kangende nkuwa bulala gundi bwabadde akuleetedde awo muganda wange birthday boy Ochom bwabadde akuleetedde kanziremu mbukuwe ka baby boy buzzeyo obuntu obunziremu ngire nanga buli tuneka baby kaffe kano keetaaga zipampa naye bane ndaba tumunaleeta bampa bawuliza baffe tuma yeetaaga bampa yeetaaga y'amata yeetagayo buno banywerako wabuyita batu banywera wabaka baby nga kabibi kazaliddwa kabala ebintu bye baleeta munnaye so Manchester United kamenye kino nga bw'okiraba ku screen yo nti emipiira we bataano mugumu eyo Premier League bakeesaba emipiira 5 mugumu so olunaku olw'enkya bagenda kuzannya omupiira gwa 5-2 Premier League bakasaba omupiira 5 mugumu naye bw'ogatta kibayita Football League First Division bayizanya emipiira gyali 14 egyo jja kusigala nga 14 kuba twava entudda mu Premier League Football League Second Division bezanya dabe yaabwe emipiira 12 FA bayizanya emipiira gyali 9 Carabao Cup gitwa League Cup emirundi 10 Community Shield emirundi 2 kitegeeza bakezanya emirundi giri 18 kakati nokangende ku Premier League nti Manchester City empira 18 gyezanye esobodde okuwangula empira 18 draws empira 9 bagikubye empira giri 24 ng'oli awangudeko 24 kakati wano tugenda kulaba nga tiimu eno eteebye goals ziri 7-3 Mani ateebye goals 7-4 kitegeeza nti enkya singa gundi ewangula mupiira olunaku lw'enkya oba golemu ku bwereere oba 2 ku bwereere ejja kuba eyisiza ddabe yaabwe goals Man City Man U zebateebye nyingi bakategerekesa bulungi kenjogera kankaddemu kakatize bungi mukategeere nti Manchester City yesinza okuba goals enyingi ziri goals 7-4 naye singa olunaku olw'enkya ntaddewo kasinga nti Man City bakuba goals 2 ku bwereere ejja kuba egereze goals 7-5 ejja kuba etaddeko record nti yesinza okuba goals enyingi mu Premier League ng'esanze Man U naye kati Man U amusinga goal emu kitegerekese bulungi ndowooza kati emusinga goal ki goal emu nti Premier League ero bagenda kuzanya mu Premier League bagenda kujja nga tebalina muzannyi alina goals 7 mu ddabe eno bwe tugenda mu top scorer tewali yadde musambi alina goals 7 mu ddabe eno nti Wayne Makruna alina goals 11 yali wa Man U owa Man City ovuka mwita Joy Heights yalina 10 Frank Ri wa Man City 10 Sergio Aguero goals 9 Bobby Charlton 9 so abasigadde bonna abana wano kutuukira wano ko owomusanvu teri ayina goals mmeka teri ayina goals 7 kitegeeza nti bano record zaabwe zikyaliwo mu bano abazze nate nga beekuba mu ddabe eno so gompiira gye guli gwa nnaku lwankya katugende mu fixtures gompiira nguluddewo nnyo omupiira gwa nnaku lwankya ogwo twetaaga omupiira gye mugulabe katujagera mu fixtures empiira gyakatira nga gisambibwa abasibo ne bannyabo gwe abatulaba ku Sky TV amutukoze bulungi nnyo mwebala okutulaba olunaku lwajjo waliwo omupiira gwasambiddwa njagala nsooka nate nagwo ngugyeyo akirabu ya Fulham yakubye kirabu ya Chelsea n'abantu yagenze mu byafaayo Chelsea musaasire Fulham yase bali waggulu nagambye bagiyita London Derby wakati wa Fulham ne Chelsea yabadde Derby Fulham yamukubye 2-1 ng'ate amuteeba ye OB bamuyita William Bogezi da Silva Salongo mudakika zabadde 22 ovuka nakubikoleza ku lubale mudakika zabadde 47 Vinicius najja abakutula mu 7-3 kamawulire tegabadde malungi kali Liverpool sorry bana Fulham yageze mu kifo kya mukaaga ne points 3 mwemu
ate nga Chelsea mu kifo kya 10 ne points 25 ago mawulire malungi ago nedda omuganda agamba tegawomya nakabululu kakati bwemba nvuddeyo njagala kuyitira ku line up ya Sambi Bernard Redo yabadde mu golo yabali yaba Fulham atente ovubuka yota Edbiayo ovubuka mu Rim Robinson Reid ne Firmina bebatandisa omupiira Reid Pilela William Bogezi da Silva ne Vinicius bebatandisa omupiira kilabu ya Chelsea yase Kepa Baraga avubuka Charoba tuina Thiago Silva Kulubare avubuka Isa Brichweta Tanko Zakaria Dennis Kovacic Horo Musambi mnatenga Joe Felix yatandisa omupiira ogwo ate ne badde na mwana red card very sorry nadi njagala kuwa byafaayo naye kati obudde tebujja kunzikiriza omusambi okwate new signing yakajja mu league mpya the first debut ye na receiving a red card Kai Havertz novuka Mount be batandisa omupiira ogwo abavudde ku bench kilabu ya Chelsea ne bajja abavudde ku bench ne bajja ne basama omupiira ogwo yabadde ovuka Jorginho Firo yazze nakubako Mvuka ito Maka Chulera yazze nakubako mvuka ito Kalaga yazze nakubako ne Chiweka yazze nakubako mvuka Ziyachi yazze nakuba mvuka natenga Bumyanga bamulese ku ntebe tebamuwadde mupiira ogwo agamawulire bega togatambuddeyo side eyo kakati no kankwe emipiira gyo katiranga gisamba olwaleero kilabu ya Sofia ajja kusamba kilabu ya Leeds United kakati wali mu La Liga tuina Celta Vigo ajja kusamba Villarreal ate mu Italy kilabu ya Napoli ajja kusamba kilabu ya Juventus agwa atulaba ejatiranga embira bwe tujja katiranga etambula kati olunaku olwencha tugeze ku naku lwencha olunaku lwencha Premier League ngena katiranga eddamu Premier League fixture tulina kilabu ya Manchester United nesamba kilabu ya Manchester City ompira gwa saa 8 n'ekitunga batakutegeeza nti ompira gwa dabe nenaleeta azebera tongo okubulira baani abatagenda okulabika mu mupiira ogwo betusuubira okwatiranga abalwadde abatazanye mupiira ogwo naleeta azebera tenemba kuyitiremu kwayo oba munatira ndowooza mu speed ya yiriri olunaku olw'enkyo gwo mupiira gwegenda twakusinga ale kick off kompiro gunasookawo ojja katiranga guliko kulya nokomba eswani basimu ne banyabo kati abavubuka batali mu Greenwood akyali mukomera muvubuka Sancho akyali munatiranga wakati wezemba akyali mulwadde Van Beek mulwadde muvubuka atali lwadde Diego Dalot akyali doubtful uzanyo mpiro n'otaguzanya lefali bagwadde Stuart Atwell yajja katiranga namu mpiro ogwo gwenda kubera Old Trafford ku Theatre of the Dreams kyekibakuli ky'emizimu gy'amaaniyo kirayi muvubuka Diaz muvubuka akyali mulwadde ku side ya Man City ne Mendy akyali mukomera tajja kuzanya mupiira ogwo nikibatiranga bwekito bwe kiri omupiira unatiranga omulala tugeze kilabu ya Brighton Avalibio ojja kusamba kilabu ya Liverpool omupiira gwa saa 10 akawungezi 12 ez'akawungezi Everton asamba Southampton 12 Nottingham Forest ajja kusamba kilabu ya Leicester City 12 kilabu ya Wolverhampton Wanderers asambe kilabu ya West Ham saa 12 ate Brentford ajja kusamba kilabu ya Bournemouth gite Bomas saa zigenda kubeera 2 n'ekitundu olunaku alugenda katiranga lubeera dwancha ngomena atiranga tulaba wali side endala ajja katiranga tulaba empira gigenda kubeera 3 Chelsea ng'asamba kilabu ya Crystal Palace saa zigenda kubeera 11 ate nga Newcastle ajja kusamba Fulham saa 11 ate Tottenham Spurs ajja kusamba kilabu ya Arsenal eyo naye bagiyita dabe katulina dabe zibiri tulina munatiranga Tottenham Spurs Arsenal yo dabe Manchester City Manchester United nayo dabe so Arsenal asamba dabe kusawa igenda kubeera emu n'eddakiika 30 agwe atulaba ku Sky TV abo tubatera tuvuddeyo naye tagabana atiranga nkutwaleko mu league zimene ategeeza enjawulo obudde bonga sirina naye nga olunaku olw'enkya mu league zimene atiranga ez'enjawulo tugende mu La Liga Rayo Vallecano ajja kusamba Rayo Vallecano ate nga Girona ajja kusamba kilabu ya Sevilla kilabu ya Osasuna ajja kusamba Real Mallorca ate nga Real Sociedad asamba Atletico Madrid asambe kilabu ya Atletico Madrid Athletic Bilbao by the way nikiwa tebwete mpya jakatiranga gisambibwa wali olunaku mune atiranga olwa Sunday City tulabe Real Madrid ajja kusamba kilabu ya Barcelona ogompira munene bagita Spurs Super Final Real Madrid asaba Barcelona ompira gwa sawa 4 ez'ekiro muzikirize ensonga zetu tuzikomye wano nakoze ne birthday boy okyo mu Chelsea Devi webala nnyo mulimu gwokoze sebo nkweyanziza mukulu munatenga Jim abadde kamera n'omukulu munatenga Modern wadde webali mukulu ali akwasaganya ebintu bamuyita Izedio Musikatwa Etho manager wali Johnson Jali na bamawulire timu ya mawulire yonna baleka masibulire wano nenjaga bugamba bamuhanji mbala musiza na bosi nkula musizaako na museko mwana mola gift na mutheko hope na museko ziroba na lukenge na nkula musiza ndamuseko nemwe namwenna abatulaba
mwena mbalamusizaako mwebala okutulaba. Musooke Pius ge gange mbagaza olunaku olulungi. Sky TV, iraka ly'abantu. Buli lwakabiri shaishatu kashahi nazekiro otaferwa programu y'omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nali abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka.